أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amatendo amajibu tugatenda n'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala akyatuwangazizza okutuusa olwaleero nga tuli balamu. Tumwebaza ku lw'ekyengera kyatuwadde, tumusaba atuyambeko tubeere nga tukikozesa ebyo ebinaatugasa mu kaseera kali nga tumusinkanye. Tumusaba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala aseebyengira n'emirembe Mukama waffe Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, yafuuka ensonga kuba nti olwaleero twenyumiriza mu bujjubu bw'ekyengera diini Busiraamu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Buli lwakusatu tukimanyi tubeera ne pologulaamu yaffe ey'okuddamu ebibuuzo nga tuli ne Sheikh Abbas Senkuba, Director wa Mukono Islamic Institute. Nabwekityo alhamdulillah yamaze dda okubeera nga atwegattako, era biidhinillah tugenda kubeera nga tutambula ne pologulaamu eno. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala akadde ke tugenda okumala wano, abali mu kifo kino ekya Kalagi Masjid Ismail n'abali ku Rawda Islam Media, tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga atuwa empeera esinga okuba ennungi fi duniya wal akhira. Insha Allah nga tetunabagenda mu bibuuzo ebiriwo, Sheikh agenda sooka ababuuzeeko tabeereko n'obubaka obw'enjawulo biidhinillah bw'abatuusaako, ate tulyoke tweyongereyo. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلال ومن النار. Amatenda amalungi amajjuvuga Allah tabaraka wa taala, tumwebaza owekitiibwa Allah, tumutendereza, tumusaba Allah okusaasira kwe ku Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kutira omwoyo gwange nejammu okutya Allah tabaraka wa taala n'okubeera abeesimbu mu nsonga ez'eddiini. Abooluganda ab'ebitiibwa, tunaatera okwolekera omwezi gwaffe gwa Ramadan, bwe tusaba Allah tabaraka wa taala abeere nga atutuusaayo era atusobozesa okugusiiba. Yali nkola y'abaatusookawo nga Ramadan bw'eba enaatera okutuuka nga bali mu Shaaban, basaba Allah tabaraka wa taala abatuuse mu mwezi gwa Ramadan. Era yali nkola yaabwe nga basaba Allah tabaraka wa taala emyezi 6 okubatuusa mu mwezi gwa Ramadan. Tusaba Allah tabaraka wa taala Ramadani tujanirize mu nnyaniriza ennungi. Suubira wiiki ejja tugenda kuba insha Allah mu mwezi gwa Ramadan. Era bonna Allah tabaraka wa taala baana baatussizaayo tubawa advice y'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala gyeyogera, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, yenna Ramadani gweba esanze yakole ki agisiibe. Saba Allah tabaraka wa taala atusobozese. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wa fika barakallah wa jazakallahu khaira.
insha Allah atweyongereyo n'ebibuuzo byaffe. Natandika n'ekibuuzo onagamba nti Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuhu. Nti Sheikh, lwaki abantu abamu bakuuma obulira bw'abaana? Abeera shiriki oba nedda? Ekitundu kyonna ekikutuse ku muntu ne kiva ku muntu, ekiba ekirungi kukisimira ne babeerako ne bakiziise. Bulira lwaki? Nti ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagaa nti minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarata al-ukhra. Ebikwatagana n'omuntu byonna kabeere kaliro baki Allah omuntu yamutonda umuman muttaka. Wa fiha nu'idukum, era muttaka omwo Allah tabaraka wa taala mwatuzza. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, era muttaka omwo Allah tabaraka wa taala mwagenda okutufulumya omulundi ogunaakolaki, ogunaasembayo. So omuntu yenna abaaviiriddwako ekitundu ky'omubiri ekyalibadde awula kukikwata kizzaayo gye kyava mu ttaka. Akati abakyala batera nnyo bikola nga batya nti bw'omuntu aba ataziise kalira oba abatakutte kalira ako katereka ayinza obutaddamu kuzaala. Kullu dhalika min al afaali shirkiya, bikola byakweraguza bya kishiriku. Tusaba Allah bitutaase era tukuutira abakyala okubyewala. Lwaki? Nti bisobola okubaviirako ekitiibwa Allah tabaraka wa taala obutakkiriza mirimu gyammwe. Wallahu taala alam. Barakallahu fika. Onagamba nti Sheikh, tukkirizibwa okusaala ng'ozibiridde ng'amaaso gaate nga toli muzibe n'osaala ng'ozibiridde? As-sunna, ekiri mu sunna, omuntu ayimiridde mu ssala kubanga asaala atunula so si kuzibirira. Omuntu ayimirira mu ssala, ekiri mu sunna asaale ng'akola ki? Alaba. Tetulina bujulizi nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam atugaa nti tusaala tuzibiridde. Nabbi yagaana okusaala nga tutunudde waggulu, era ekiri mu sunna asaala ayina kubanga yataa ra'sahu, omutwe gwe agutunuza wansi. Era waliwo hadithi nga ntuufu nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti omuntu yenna atunula waggulu nga tusaala, Allah tabaraka wa taala ayinza okuzza feesi ye ng'efuuse nga feesi y'endogoyi. Amakulu atya nti ayinza okuzza feesi ye ng'eringa ey'endogoyi. So omuntu bw'aba asaala atunula wansi. Ekyokubiri, bw'abanga asaala omuntu asala amagezi okulaba ng'aba atunula, ekyo kye tumanyi mu sunna. Amma ekyokuzibirira fala naarifuhu illa inda annasara, okujjako eri abanasara abakristu bebaga nti muzibirire tukole ki? Tusabe. Amma mukhalafatan anhum, ate ffe okubwawukanako tetulina kubanga tusaala tutunula. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wa fika barakallah wa jazakallahu khaira. Onagamba nti Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullah. Sheikh, nsaba kumbuulira daaku kyeki, era atandika ddi era gwako ddi? Daaku mu Lwabu bamuyita as-sahuru. As-sahuru kitegeeza emmere oba ekyokulya kyonna ky'oba olidde, nza okuba mazzi, nakano kasobola okubeera daaku, oba ekintu kyonna ekisobola okubeera nga kigwa mu byokulya n'ebyokunywa nga kisobola okuliibwa, ekyo kye bayita daaku. Ebbanga lyekimala nga kiriiriddwa mu wakutu as-sahari oba wakutu as-sahuri, mu biseera bya ng'obudde bunaatera okukya.
saawa 9 mu nsi ezimu, mu nsi endala saawa 10, mu nsi endala saawa 11. Kati wano daaku naddala mu biseera bino bye tulimu omuntu alina kumutandika saawa nga 11 ez'okumakya. Lwaki? Nti obudde kati bulwawo okwokukya. So tugamba tutya kye bayita daaku kyekyokulya ekiriibwa mu budde obwo. Kivulawo ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yaga nti wa bil ashari hum yastaghfiruna. Abakkiriza abalongoofu obudde obwo babeera mu istighfaaru nga basaba Allah tabaraka wa taala abasonyiwe. Kakati ebyo kye bayita daaku. Daaku atandika ddi? Daaku atandika mu budde bwa as-sahuri, obudde bwa sahara, ng'obudde walimu abasinga obungi bagamba ekitundu ekyokusatu, kimu kyakusatu ekisembayo ekyekiro. Awo wennyini nga Allah tabaraka wa taala we yatugambira, oba nabbi we yagamba sallallahu alayhi wasallam, yanzilu rabbuna, akka Allah tabaraka wa taala mu kiro ekyokusatu oba kimu ekyokusatu ekisembayo ekyekiro. Awo wennyini bangi mbawali mbagamba nti obudde bwa sahuri obutandikira. Ali bagamba nti butandika ng'ebulayo omusomi omulungi owa Qur'an wasobola okusoma nga yamuddu al-Qur'ana madda, asomera ddala bulungi Qur'an ensonyuma eya tajwidi ennungi, ng'asobola okusomerawo aya 50 okuva ku ddaaku waakomye paka wakola ki? Wasembera oba aziinira subhi. Kitegeeza nti omuntu nga tannaba kubeera nga oba okumalirizaako okwokulya ddaaku alina okulekawo akaseera ako kuva ku ssaawa oba okuva ku kulyaku eddaaku aya 50 bebatya abamu ku bawali balaba olwa hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik yali naye ddaaku ne bamubuuza nti waaliwo kigero kinaaga nti qadara 50 aya 50. So ebyo byebiseera bya ddaaku. Akoma ddi? Akoma inda tulu'i al-fajri as-sadiqi, okuva emmambya ey'amazima webeera ng'ekoze eki ng'esaze. Abamu ku bawali balaba nti olwaziina olusooka ng'emmambya etali y'amazima esaze, ddaaku watandikira. Kyova olaba nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam, la yaghurrannakum adhanu Bilal. Okwaziina kwa Bilali tekugezanga okubeera nga kubabuzaabuza. Fakulu washrabu, mulyenga bwe munywa makulu ddaaku, hatta yuadhina Abdullahi ibn Ummi al-Maktum, okutuusa Abdullahi ibn Ummi al-Maktum wana yazina. Riwaya yaga nti la yaghurrannakum adhanu Bilali fakulu washrabu, yagamba nti tekubabuzaabuza. Fa inna Bilala yuadhin billayl, Bilali yazina obudde bukyali bwa kiro. Fakulu washrabu hatta yuadhina Abdullahi ibn Ummi al-Maktumi, mulyenga bwe munywa okutuusa Abdullahi ibn Ummi al-Maktumi wanaakola ki? Wana yazina ng'emmambya esaze. Barakallahu fikum. وفيك بارك الله. أنا كمان شيخ agamba sheikhe singa nyingira omuzikiti nga basala salatul magharibi nga balikola eyokusatu, agamba nti imamu bw'atoola salaamu nze nesituka okusala laka ebbiri ezampuseeko, agamba nti nzisala ntya. Omuntu bw'asanga essala ya magharibi agenda okutuuka nga basaddeko ebbiri n'asangako emu, kiba kitegeeza nti bw'ayimuka okusaala ebbiri asaala emu ng'agisaala lwatu. Saala lwatu lwaki? Raka ez'olwatu tulina kubeera nga tuzisoma muki? Mu lwatu. Kati eri yasoose fi haqqihi ku sayidi ye
yasoose mu lwatu, eyokubiri yeeno gyagenda okusituka naye agisoma muki mu lwatu, wamala n'atuula nayimuka n'aleeta eyokusatu n'abeera nga yo agisoma sirran kyama. Wallahu taala alam. Malamati Sheikh nsaba kumpa bulamu kikkirizibwa okudayinga enviiri nga mbadde n'enviiri nezifooka za bulaaka. Omusiraamu takkirizibwa kudayinga nviiri. Bwatyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yawaadivaisi egati fajtanibu suuda, weewale daayi. Suudu ye daayi. Omusiraamu takkirizibwa kudayinga nviiri. Lwaki? Nti okudayinga enviiri mulimu tagyiru khalqillah. Abantu bangi bakyusa obubumbwa bwa Allah. Oli n'alowooza nti enviiri ze bwe zityo bwe zifaanana, kubanga ekikula ky'enviiri baazitondera ku kkala ya bulaaka. Akati buli wateekamu ddaayi wa bulaaka, abantu bayinza okulowooza nti enviiri ze eyo ekkala yaazo, era ne bamulowoolereza nti temuli nvi. Wabula Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yalaba sahaba ng'ekirevu kirimu envi, yagaa nti singa kale ataddemu khadubu oba hina, osobola okuteekamu ki khadubu, hina n'okitintinga ekirevu, ekyo mu mateeka kikkirizibwa okukozesa kkala zonna, wabula tikikkirizibwa kukozesa asuud black, kubanga black oba ddaayi akyusa obubumbwa bwa Allah. Wallahu taala alam. Barakallahu fika wa jazakallahu khair. Unagamba nti Sheikh saba kumbulira salatu magharibi yatandika ddi era ekoma ddi? Amma salatu al-maghribi, sala ya maghribi etandika inda ghurubi shamsi, enjuba olugwa bweti khalas kiba kitegeeza magharibi etuuse. Ate ekoma ddi singa ebiro ebimyufu bikola ki bivaawo ne bitandika okuddugala, obudde ne bukwata, kiba kitegeeza magharibi eyingiddewo. Ebiro ebimyufu enjuba bwe mala okugwa bibeerawo wali weegwiridde, bigenda biddugala mpola mpola, kasita bivaawo mu kumyuka kwabyo ne bitandika okuddugala, kitegeeza magharibi eweddeko, tuyingidde mu budde bwa ishaa'i. Wallahu taala alam. Barakallahu fika. Ikibuzo ekiddako tugamba nti Sheikh nzikirizibwa okusoma al-Fatiha nga ne imamu asoma al-Fatiha mu swala ez'olwatu? Amasala ago gegamu ku masala agalimu ikhtilafaati mundu al-qidam, okuva emabega mundu al-qadimu zamana sahaba. Basahaba b'ebitiibwa gegamu ku madhahabu oba amasala ge baakola ki, ge baayawukanamu oba ge baagaziwamu. Ojja kusanga nga mu basahaba mulimu abalaba nti tusoma emabega wani, era baleeta ahadithi eziraga ezo, kyekiraga nti waliwo okwawukana, nga balaba imaamu tusoma emabega we nga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Era ojja kulaba neeno gye busembyeyo nga waliwo abantu abakuze nga baawukana mu nsonga eyo, nga baga nti mu swala ez'olwatu imaamu ng'asoma tukkirizibwa okusoma, naye abawali mu bino wammanga babikolako samale. Ekisookera ddala bagamba nti omuntu asaala yekka akkirizibwa okusoma olwatu. Ekyokubiri, omuntu asaala mu ssala z'ekyama zonna abeere imaamu oba maamumu asoma suratul Fatiha. Ekyokusatu, raka ez'ekyama mu ssala ez'olwatu nga
isha ine magharibi raka ezekyama tusoma al-Fatiha. Obuzibu ne bubeerawo ne imaamu yennyini teeka okusoma suratul Fatiha. Obuzibu buli luddawa? Obuzibu buli ku muntu asoma nga asaala ina basaaza emabega ye ne bamaamuma bano basoma al-Fatiha. Awo wali obuzibu. Awulo esookamu aqwaalu z'aba ahlul ilm eraga nti imaamu asoma al-Fatiha. Bekwasa ki? Bagamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitabi. Teri sala Allah tabaraka wa ta'ala jakkiriza okwoyo nga tasomye ki? Al-Fatiha. Hadithi ey'okubiri gye beesembesa sahaba omu yali asomye emabega wa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bwe baamaliza okusaala n'abuuza ani abadde ansumbuwa mu kusoma kwange? Sahaba n'amugamba nti nze mbadde nsoma. Nabbi n'amugamba nti la taf'al togezo kikola illa bi fatihati al-kitabi, okujjako nkukkirizaayo kusoma ki? Al-Fatiha. Nekibeera nga bo okusinziira ku ndaba eyo balaba al-Fatiha yatteeka ku imaamu ne ma'muum. Hawlu ey'okubiri egamba nti al-Fatiha tetwali gisomye. Beesembesa ki? Bagamba nti ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu ebyo Allah bye yamussaako mu Qur'an yaga nti fa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Qur'ani bwe beesomebwa tulina kusirika busirisi ne tugiwuliriza. Kati babuuza nti Allah teyatwawulirirawo nti Qur'ani y'omu ssala yo basigala bakola ki? Boogera oba tusigala tusoma nga bannaffe basoma Qur'an ng'ate al-Fatiha Qur'an. So ne bagamba nti olw'ensonga eyo Allah waba teyatwawulirawo teri akkirizibwa kusoma nga imaamu akola ki? Asoma. Era beekwasa ne hadithi endala ng'egamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye bwe yalinga agamba basahaba yabaga nti innama ju'ila al-imaamu liyutamma bihi. Imaamu yateekebwawo kubeera nga agobererwa oba tumugoberera. Fa idha kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbira. Imaamu aga nti Allahu akbar, fenna tugambe Allahu akbar, wala tukabbiru hatta yukabbira. Imaamu nga tannagamba nti Allahu akbar teri akkirizibwa gamba Allahu akbar. Idha qara'a fansitu. Imaamu bw'atandika okusoma mwenna musirike. Idha qara'a fansitu. Imaamu bw'atandika okusoma fenna tusirike. Bujulizi obulaga nti imaamu aba asoma teri akkirizibwa kukola ki? Kusoma. Era ne baga nti nabbi basahaba bakola omulahadha mu kusoma kwe balaba nga akaseera keyalekangawo wakati we na al-Fatiha, kuba babuuza al-Fatiha agisomerawa, kaalinga kaseera kakusirizaamu kubanga hurufu oba harakati eziri mu kigambo wala ddaalliin mpanvu, ng'akaseera akasigalawo kakusirizaamu ki? Kusirizaamu mukka. Kati babuuza al-Fatiha awono ma'muumu agisomerawa. So ebigambo by'abawalimu bingi ku kigambo ekyo, olw'okubanga amasala galimu ikhtilaafaati munzu al-qidam, okuva emabega kuba nene baffe tuwa ekitiibwa abagamba nti al-Fatiha esomebwa emabega wa imaamu, wabula nze qawulu yange gengenderako ngamba nti imaamu bw'aba asoma teri akkirizibwa kusoma. Era omuntu teyalisomye yadde al-Fatiha okusoma kwa imaamu kumalira ono ma'muum. Waliwo hadithi newankubadde ng'erimu obunafu ng'eraga ekyo kyennyini kyenjogedde nti okusoma kwa imaamu kumaliraani? Ma'muum. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika. Sheikh Nabi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza buli lwamwogerako okubeera nga tumusaalira
sallallahu alaihi wasallam. Asinga bamwogerako wendi nga ndi mu swala, sheekhe nkola ntya? Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakubirizibwa okumusaalira. Singa bamwogerako nga ndi mu swala ne muwulira ng'ayogeddwako musaalire, nakyo kiriko kawulu bbiri. Kawulu esooka wujubu salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam, kyatteeka okumukola ki? Okumusaalira. Olw'ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nabbi fa alaihi salatu wassalam, ragima anfu muri'i thumma ragima anfu muri'i. Omuntu azikirira afa ggwewo, omuntu alwala ennyindo y'ekkookolo. Man dhukirtu indahu, singa mba njogeddwako nga waali walam yusalla alayya, n'atansaalira. Abawalimu beekwasa ekigambo ekyo nga bagamba nti okusaalira nabbi, oba oli mu ssala oba toli mu ssala, kasita omuwulira ng'ayogeddwako gamba sallallahu alayhi wasallam. Era bagamba nti ekyo kyekiringa era Allah tabaraka wa ta'ala kye yagamba, ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abaki abakkiriza, istajibu lillahi wa lirrasuli, owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mwanukulenga omulanga gwe n'omulanga gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha da'akum lima yuhyikum, bwe babeerako ne kyebakoowodde okubeera nga bigenda kubawa obulamu. Nga balaba okusaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam mu ssala bye bimu ku bituwa obulamu. Hadithi eva ku Abi Sa'idi ibn al-Mu'alla, yali mu ssala, nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amukoola n'amugati, ya Aba Sa'idi, ya Aba Sa'idi, ya Aba Sa'idi. Abu Sa'idi alaihi ridwanullah n'asigala mu ssala nga alemezzaako. Bwe yamaliza okutoola salaamu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugati, ya Aba Sa'idi, mali nadaituka walam tujibe. Lwaki nkukoodde n'ogaana okukola ki? Okwanukula. Agati, ya Rasulallah, inni kuntu fi salati, mbadde muki? Mu ssala yange. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, alam tasma' qawla Allahi ta'ala, towulira ekigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala ekigati, ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Mwanukule omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwanukule Allah baba babakoowodde ku ebyo ebigenda okubazzaamu obulamu. Ekitegeeza nti nabbi ne bwakoola ng'oli mu ssala naddala eza sunna olina kugivaamu. Nabwe ekityo omuntu wabeera mu ssala n'awulira nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayogeddwako, alina okubeera ng'ayanukula n'aga nti sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kawulu ey'okubiri egamba nti omuntu oyo avaamu alinda essala paka bw'agivaamu n'alyoka asaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bw'aba yeerabidde kimala, era nga ndaba yeeri awula omuntu okubeera nga tasaalira oba tayogerera bigambo bitali bya ssala kubikolera mu ssala. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika wa jazakallahu khairan. Nagamba nti sheekhe, kiramula kitya eri omukyala singa ayingira esswala nga tali mu nsonga, naye agenda okumalako esswala ayina okwekebera ng'agenze mu nsonga z'abakyala, agamba nti esswala eyo eramula etya? Amma omukyala okugenda mu nsonga, okugenda mu ssala nga tali mu nsonga n'ategerera eyo, ekyo tekikosa mukyala, tekirina kikimukosa kyonna. Era owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kad arifa makanaha, Allah aba ategedde ekigererwa kye nti tayagadde kumujooga, tayagadde kukola ki. Wabula ekimanyikiddwa nti omukyala kakitegeera nti ali mu nsonga tayingira mu ki? Mu ssala. Nga bwe yayigiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Tekiri nti omukyala bw'abanga agenze mu nsonga tasaala, ekyokubiri lam tasum, takola ki? Tasiiba.
kitegeeza ki nti omukyala bw'abeera mu nsonga z'ekikyala takkirizibwa kubeera ng'akola ki ng'asaala yadde okusiiba wabula bw'akyekangira eyo ow'ekitiibwa Allah yaaba akimanyi nti takikoze kagenderere era n'omulimu gwe Allah gumuwandiikako nga gujjudde wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Wanaona Sheikh lokoko omunanasi neukoze biramubakitya obusiramu loko buumu okusinziira ku bawalimu baffe boogera n'omunanasi okujjako nga tuzuddeyo nteekateeka ndala balaga nti tebirina bwa haramu bwabyo era balaba nti omunanasi omuntu okkirizibwa okugunywa lukoze eti wabula waliwo ebintu bye bayongeramu nga byongera ku kikumaanyi okubadde nga abamu bagamba nti loko buumu alimu akayaga alimu enjaga naye wallahu ta'ala alamu era bikasinjaga okutuusa nga tufunye amawulire amatuufu okuva eri abakenkufu nti eyo njaayo tutyoka tumuziiza abantu okukola ki okumunywa naye nga tetunnaba kufuna bujulizi kuva eri abakenkufu mu kukebera ebintu ebyo mu laabu kubanga bagenda mu laabu ne batandika obbikebera nga tetunnaba kufuna bujulizi bulaga nti eyo njaga abantu basigale nga banywa loko buumu waabwe wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Kibuuzo ekirako kigamba nti Sheikh nsaba kumpaayo bannabbi 25 n'ensi gye bava. Bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala era baali 25 kyekituufu bye yatubuulirako mu Qur'an ne mu sunna naye nga bannabbi bangi nnyo era Allah tabaraka wa ta'ala yagati minhum man qasasnahum alayka waliwo Allah bye yabuulirako nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minhum man lam naqsusuhum alayka waliwo baatabuulira nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Nabbi asooka bamuyita Adamu alayhi salatu wassalam. Adamu alayhi salatu wassalam ikhtalafa ahlul ilm abawalimu bayawukana mu nsonga bangi baga nti yali awangalira India era bagamba nti Allah gye yamuteeka ng'amugye mu jjana abalala mbawalimu bagamba nti yali awangalira Makka wallahu ta'ala alam era baga nti n'okufa gye yafiira. Nabbi wokubiri bamuyita Idirisa alayhi salatu wassalam oye ebimwogerako baga nti yali mu Iraq eri mu Babil ekitundu ekyo kye bayita Mesopotamia yali mu bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala tarikhiya nga bangi. Kati Idirisa alayhi salatu wassalam kigambibwa nti yawangalira Iraq bangi mu bawali baga nti Allah yasitula musitule kyekyo Allah kyaga mu suratu Maryam wa rafa'nahu makanan aliya twamusitula mu kifo ekya waggulu naye ekituufu kiri nti Idirisa alayhi salatu wassalam yafa. Nabbi addako bamuyita Nuhu alayhi salatu wassalam kigambibwa naye yali awo mu Iraq bwe yali awangalira era yafiira Makka Nuhu alayhi salatu wassalam. Nabbi omulala gwe boogerako ayitibwa Hudu alayhi salatu wassalam oyo yali awali Ahqaf mu Oman wa sharqi Yaman yawangaliranga mu bitundu mu Oman muwulirayo ne sharqi Yaman yawangala wa mata fi sharqi Hadramawti era yafiira mu buvanjuba bwa ekitundu kye bayita Hadar al-Maut. Nabbi omulala bamuyita Salih alayhi salatu wassalam kigambibwa nti yafiira mu Makkaawo yawangala era y'omu ku bannabbi abawarabu. Nabbi omulala bamuyita Ibrahimu alayhi salatu wassalam yali mu Babil eri mu Iraq yawangalira
era kigambibwa yafiira Falastin mu kitundu kye bayita al Khalil. Nabbi omulala Lutu alayhi salatu wassalam yali mu kitundu kye bayita As-Sodom oba Sodoma, gye muwulira Sodoma yali awangalira. Era nabbi Lutu alayhi salatu wassalam kigambibwa nti naye yali mu janubi hadara maut la yali mu janubi al-bahri al-mayyit mata fi qaryati safratun bisham yafiira shami tutegeezaamu ensi nga Suuriya, Falastini, eyo gye yafiira nabbi Lutu alayhi salatu wassalam. Nabbi omulala bamuyita Ismail alayhi salatu wassalam, oyo yali mu Makka bwe bamuzaalira n'awangalira awo era mata fi Makka, yafiira Makka. Nabbi omulala bamuyita Ishaqa alayhi salatu wassalam. Ishaqa yawangalira oba yazaalibwa mu Khalili wali e Falastini era n'abeera nga yafiira mu Falastini. Nabbi wa Allah Ishaqa alayhi salatu wassalam. Ishaqa ye jjajja wa Yusuf, ye taata wa Yaqubu alayhi salatu wassalam. Nabbi omulala bamuyita Yaqubu alayhi salatu wassalam yazaalibwa Shami mu Suuriya, Falastini, bitundu ebyo by'Shami. Wamata fi al-Khalil fi Falastin, era n'afiira mu Falastini. Yaqubu taata we yafiira. Barakallahu fihi. Nabbi omulala bamuyita Yusuf alayhi salatu wassalam yawangalira mu Misiri ebbanga lyonna. Wamata fi Nablus bi Falastin, era yafiira mu kitundu kye bayita Nablus mu kitundu kye bayita Falastin. Shuaibu alayhi salatu wassalam yabaddako, yali mu bitundu eby'e Madian. Allah tabaraka wa taala yabyogerako mu Quran, era kigambibwa yafiira mu Sharqi Khalili eri mu Falastini. Nabbi omulala Ayyubu alayhi salatu wassalam yali mu kitundu kye bayita Suuriya wewangalira ennyo. Nabbi omulala bamuyita Dhulkifli yawangalira mu kitundu kye bayita Sina e Masri awali Turi Sina oba Turi Sina. Wamata fi ardi at-Tih, ebifo ebyali mu Tihi shimali Sina weyafiira nabbi ogwe bayita Dhulkifli. Nabbi omulala bamuyita Musa alayhi salatu wassalam yazaalibwa mu Sina oba Sina bi Masri. Wamata fi ardi at-Tihi shimali Sina Masri, yana yafiira mu Masri. Nabbi omulala bamuyita Haruna alayhi salatu wassalam bamutumirawo mu Sina nga babatuma ne Musa alayhi salatu wassalam, era naye yafiira mu Misiri mu kitundu kye bayita ardu at-Tihi gye yafiira. Nabbi omulala bye bamwogerako Daawudu alayhi salatu wassalam taata wa Sulaiman, oyo yazaalibwa mu Falastini era n'afiira mu Baitul Maqdisi mu Falastini awo wennyini awali masjidi eyo. Nabbi omulala bamuyita Iliyasu alayhi salatu wassalam, kigambibwa nti Allah tabaraka wa taala waliwo ekitundu bakiyita Ba'alabak weyakola ki weyawangalira. Waliwo nabbi omulala bamuyita Liyasa yali mu Damashqi mu Suuriya gye yawangalira era kigambibwa gye yafiira yafiira Falastini mu Ashami. Nabbi omulala bamuyita Yunus ibn Matta yazaalibwa mu kitundu bakiyita Ninawa kiri mu Iraq, era kigambibwa wamata fi Ninawa bil Iraq. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamwogerako nga we Ninawa mu Iraq. Nabbi omulala bamuyita Zakariya yali mu Falastini era yafiira mu kitundu kye bayita Khalbi ekisangibwa mu bitundu bya Falastini. Omulala bamuyita Yahya alayhi salatu wassalam, yoyo era naye yazaalibwa mu Falastini era n'afiira mu kitundu kye bayita Damascus oba Damashqi mu Syria. Nabbi omulala bamuyita Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Isa ibn Maryam yazaalibwa mu Falastini, farafa'ahu Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah yamusitula n'amutwala gyali. Lam yamtu ba'd, tannabakufa, yenzikiriza yaffe abasiraamu aba ahli sunna wal jamaa.
Allah tabaraka wa taala jamuzza wangaale n'okuzaala azaale n'okuwasa afe n'okufa Isa ibn Maryam. Nabbi omulala bamuyita Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yazaalibwa Makka n'awangaalirayo ebbanga yawangaalirayo n'asenguka n'agenda e Madina n'afiira e Madina era ne bamuziika e Madina waali ekisenge kyoba poloti ye. Sallallahu wasallam wa baraka ala anbiyaihi tasliman. Barakallahu fika. Ekibuuzo ekidirira ekisembayo biidhinillah olw'obudde kugamba nti sheekhe, omuti nabbi Adamu ne mukyala we bwe baalyako, nabbi Allah wanaaba tuyingiza ejjana insha Allah tunaagusangayo mu jjana? Omuti Adamu gwe yalyako naye ayagala agusange yalyeko. Barakallahu fi. Allah tabaraka wa taala yaguyita muti era bwe guba nga guli mu jjana oluvannyuma lw'okuyingira ejjana teri kigenda kubeera haramu mu jjana. Bwe guba nga gye guli mu jjana nga Allah yagulekayo teri kigenda kubeera haramu mu jjana, wabula kyali kigezo Allah tabaraka wa taala kyeyagezesa nakyo taata waffe Adamu alayhi salatu wassalamu oba jjajjaffe nga Allah bwagamba mu Taaha ng'agamba nti twawa Adamu ekigezo min qabli, Adamu n'agaana okubeera nga akiyita era tebaamufunamu azma ku kigezo ekyo Allah kye yamuwa. Akati ekigezo ekyo bwe kiba nga kyamala okuyita, bw'abanga Allah tabaraka wa taala yaguteekayo era tujja kukola ki? Era bangi mbawali mbagamba nti Ibilisi kye yabagamba nti Allah tabaraka